Unity Platform. Oyambo olakupasa fulaga ya Uganda. Obere sentero wekyalo kino nabaziza. Kuba Uganda. Kuba Uganda ekiri. Kuba Uganda ekiri. Kuba Uganda ekiri. Abangalo sabasajja. Omukyalo yalangudde mukuleko ku ngalo lw'amaanyi. Congratulations. Twagala okulembera abakyala bonna abakulonze ebikyala kere mu layini bawekyamaani kinese erinnya lyange nze Samatayasi mulumba walukaggaduka ekibamu sabasaba Unity Platform basaba ne banyabo nani national coordinator basaba ne banyabo omusajja w'ekigundi omusajja oyo wekulukyakulaso galeka okufuba basaba ne banyabo. I'm here today to represent one and only the most loved, the president whom we voted before, the ghetto gladiator, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mitembo, he's an exile, but he's not an exile. Yagambye nti ali mu buwaŋŋanguse naye teyakola ki? Yawaŋŋanguka. Era n'abagamba nti ekijustifyinga statement yayo buli omu waandisi ateekeddwa okubeera si bwe kiri sina kukiikirira nakola omulimu guno temukwamu baani ne babalimba akalwajja kulamba akaluko muno nebagamba batya bonna bonnalaba bano abasajja abali wano bayinza akalulu asasira mukyala nabikindu asasira mukyala nabikindu ono omusajja y'omu kubasinza okuteesa mu kisanja kyange ku kyengera tawuni kansi nekituukiriza twagala omuntu ava mu kifo n'abala bakole ki abakulesengera n'akaawo n'obasengera ajja kukolayo katono akola aleka abala bakole ki omuteekemu okwesiga olwo musajja wange nnyo kyonna kyonna ensobi gy'anaabakola abadde ebiraba mwana ne bakuloka abaddi b'ettaka ng'onaakola ki manyi bulungi nnyo nti akopye bulungi obukulembeze bwange era muteekemu oluki obwesige olunaku lw'enkya mugende bukeesi olw'ennaku kushamu njagala ibyeka wano n'abala omukolo gumufuuyirire basaba banyabo nkyeyongerayo nagende kumakya essaawa bbiri sinnalya sinnanywa olina okutuukiriza omulimo gw'okulunula ki nze nangadde nagwamu amaanyi kubanga banzija ku baloti namumanyi maze okuyingira ddala paalamenti ebanziyako mu January kyokka mu Gwokutaano nefuna diguli omanya abasajja bakola ebintu ebibaswaza bakola ng'omusawo omutendeke eyayita omutendeke agamba nti omukyala mu January talina lubuto ate mu Gwokutaano omukyala n'akola ki bakole ebyokukola ki ebibaswazaswaza naye ekirungi nti bakadde nnyo Mukama atuyambye baki nze kadde muyinza wano 86 nga nze ndi mu P4 kati sirowooza nti nze nkaddiye ne bayitako nga kategedde kubira Mukama engalo zange njagala okukwasa fulaga eno ne ambulera kasooke fulaga kwasa fulaga eno kuba Uganda empya kulwaki kukwasa ambulera eno ne Mukama wange Kyagulanyi Ssentamu bwe yantumye ambulera ke kabonero akeekyukakyuka bibo pawa webano nnyo mwebagenda
abalala nga bawerekeddwako amaanyi gako kulawundi okubawa ababaka abagenda okusigala nga gwe mulandira gwaffe kubyalo gwaffe nga bwe tubagambe mu eriya nga tubagambe kinyagataddewo nti yekiyapaso sibeguli kakati bamukkirize mbagambye waliwo nanyini fulaga eno era nkigaba ngenda okuleeta omukulembeze waffe MP waffe wa National Unity Platform ate batuuseko ebigambo pulezidenti byewamativu muteekeyo oluyiba lwasana kunga nekitende kunga kiyaga kunga abantu ababikiyanja gezesa mafeesi mubamba balinga omusawo yeefiire musawo mutendeke n'agamba nti olwo omukyala tumukebedde mu January talina lubuto talina ki ate mu October omukyala n'akola ki n'asaala kitegeezo byakola bitegeera yimiridde wano I'm here to represent the one whom you voted for, the most loved, the one and only, the ghetto gladiator, the president of Uganda elect, Robert Kyagulanyi Ssentamu Mutembo. Era nga Kyagulanyi Ssentamu basabira banyabo atubye n'abagamba nti mwebale kumulonda, mwebale kukola ki? Mwebale kumulonda. He is in exile but he is not an exile. Ali mu buwanganguse naye teyakola ki? Teyawanganguka. Ayina okukomawo kubanga wano wateekeddwa okukola ki? Okubeera wano weewaabwe. Era essaawa yonna ajja kukola ki? Ajja kudda. Era n'antuma nyimiridde wano mu linnya lye. Sinze kino kyenkola sikikola nga walukagga. Wabula ssemateeka n'obuyinza bumpeereddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mpanike kyemaani kiyaga. Agezeseddwa mumulabyeko abadde abasanvinga mubasentebe gwakaleeseeko mu ofiisi yange nga meeya nti yabbye ettaka uno abawakibudde muka omusajja uno yabbye sente zange ye kyamaani kiyaga era kyamaani yabalengiebabalinasabaganiraawo so kyamaani nkukwasa mbuleera ku National Unity Platform nkukwasa mbuleera eno yatekabonera akenkyukakyuka sawa 12 mutuuka bamulondera akabiko mugongo tebasobola kubba akakiyaga babbako omulana akakiyaga kikafuulo kyamaani kiyaga akantu babba kakompyuta naye kano akawa bikwolaawo njagala musimbe layini eve mu kiyanja etuuke mu bataka ewoteegende ekyengere ewoteegende ettaka kyamaani kiyaga Ssaabasajja Buganda.
nali siddanga mukufuna ku ddwaliro nga byefuna olwaleero. N'olwekyo njagala okubategeeza Katonda ansaasidde n'ampa obulamu obupya. Sinagenda wano. Njagala okwebaza abavubuka batabani bange ab'ebibiina ebyenjawulo abaatuula ne basalawo ne bagamba nti omusajja anaatusobola n'atubeera mu makkati n'atubudaabuda n'atuwa ebyokulabirako ng'atusinzeemu ne ku myaka alabika ajja kuba kiyamaani wa Lusinde Kaweesa. N'olwekyo njagala okutwala omukisa guno okwebaza ennyo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abatuuze bange bonna abatasobodde kkoowa exercise okuva gavumenti lwe yagirangirira n'agamba nti bagenda kutandika kulonda abakyala, bagenda kutandika okulonda bassentebe b'ebikyalo. Mwebale butakoowa kubanga okulonda abantu bano tuze kusazibwamu emirundi mingi, naye Katonda atusaasidde n'atuwa omukisa ne tubaga gavumenti yarangiridde eddemu erunde abakyala ate mu kiseera kyekimu erunde ne bassentebe b'ebyalo. Naye mu kino ki ekisinga obulungi? Ekisinga obulungi be bantu okuba bonna mu kyalo nga mukolagana ne ssentebe wammwe, ate bwe mulaba nga waliwo akakyamye jangu akawungeezi oba jangu ku makya ennyo sawa 10 ssentebe omukonkoni omugambe nti kyamaani wanyukaamuseemu obadde kusaba taata okatereeze bwoti ne bwoti. Akakiiko ke nakwamu njagala mbategeeze ebbanga lye namala kuwa ssentebe saagobako omuntu n'omu mu kakiiko ogere ajja kuwabula saateerako ku makya nti ngobye kungi seeragaako nti nze ndi wankizo oba nze ndi mpologoma sikwamu. Nasobola okubeera n'akakiiko ako okuva mu myaka egyo nga wemanyi gye mwatandikira paka 2017 tubagamba nti kugira mukolaki muwummulamu era nekuwummula. N'olwekyo Katonda yansaasira n'ampa obugumiikiriza, ekyo kimu. Katonda n'ansaasira n'ensoma embeera z'abantu nemanya ono bwe mba mukutte bwenti ajja kukkiriza, ate bwe mukwata bwenti ajja kunyiiga. Kakati eyo kanveeyo sijja mukolaki kamukwate bwenti sijja munyiiza. Njagala okusaba bannakyengera mwenna, njagala okusaba bannakyengera mwenna nti ewange waggule buli alina ekizibu ajje, nja kumuwa amagezi. Mu biseera byange teri muntu yajjako wange, kino kibalayirira mu linnya lya Katonda, teri muntu yajjako wange n'atafuna kyayagala. Ekyo tekyaliwo ate nga kitya kubanga ebizibu by'abantu nali mbimanyi ate nga mmanyi n'engeri gyensobola okubikwata. Chairman waffe owa LC3 owa movement Konaka kugombolola akyogedde kaati n'agamba nti abantu bwebbanga temutabaganyi, abantu bwebbanga temukwataganye okugwa gugu oluusi ekyalo mukikolaki mukyonoona. Nawolereza nnyo abasajja bange abatakisi, nenkolereza nnyo abasajja bange abakulu. Nze nga kyenoonya njagala buli muntu mukyengera ssente abenga alina kyasobola. N'olwekyo mbalayirira nti ebbanga lye mmaze nga siri ku bukulembeze nsase emikwano mingi, emikwano abakyala, emikwano abavubuka, abasajja abakulu bonna nina engeri gye ŋŋenda okubatemeratemera ndabe nga buli omu alina waaja asobole okuba ng'alina kyayingiza ne bafunaba ssente mweka. Abaana baffe ab'obulenzi oluusi abamu balinamu ekyejo, bagenda oluusi bawasaawasa abaana baffe. Abaana abo abawala nga bayambanga
kampandike ebbaluwa egende mu kibiina bungi oba kampandike ebbaluwa egende mu premier finance microfinance bakuweyo emitwalo 2 ogende ku mutundu otandike era abaana abo abawala bankulirizanga nesayininga dokumenti zaabwe nebagenda nebafunaye nga mu byonna njagala okubategeeza sikulembera kintu sente kubanga namanya obuzibu obuli mu sente nti sente tofunika oyinza okuba kwenda okimalira munno naye nga tagirina ate nga naye alikunkala n'olwekyo bagenda bwebasema ojje tujja kubanga tuteteekanya ffenna tulabe engeri gyetusobola okubeerawo mugimba w'amagezi kubanga nze ndi mukulu mujje njakuba w'amagezi tulabe engeri gyetusobola okubeerawo olunaku lwekya badde basaba olunaku lwekya gavumenti yamuwadde nawakuzuka mu Uganda yonna n'olwekyo mbasaba mwerekereze eddakiika ezo 30 mujje wali bwe twalondera abakyala oba bwe twalondera pulezidenti abe nga tulonda ssentebe w'ekyalo ssentebe w'ekyalo obuno gavumenti emuwadde amaanyi mangi